Mwalo Katosi. Naye bannange obuzibu bwe tusanga mu mbeera mbi ekiyinza okuleetera obuzibu enguudo inchizi 19 gye baatuleetera okukalirira gye tukalirira naye beekolako katono nnyo okuweza inchizi abiri etukagana naki n'amateeka ge baalagira kuba bagamba inchizi abiri y'enguudo ekkirizibwa naye ne baleka 19 beekolako katono omusirikale bwakusanga naye alina ogitwala n'agitwala n'atwaliramu n'ebyennyanja by'ebyo tetumanyi abasirikale bajja kutumalamu bajja kukola ki ekyamazima embeera eyo etunyigiriza nnyo etuleetedde abaana baffe tebakyasoma tetulina kyakulya tusinzira ku basirikale tusaba gavumenti ekuyambi ku basajja be bajja kukola abo bafuuka basuubuzi kubanga bwe bakwata ebyennyanja eyo gye baba babikutte babitwala ate ne babitunda netutamanya bajja kukola kibagambanga bakwata ebyennyanja abasirikale balina okubireeta ku mwalo oba ne babiteeka wali ku poliisi ebyo nebigabo nzikiriziganya nakyo kubanga bwekibanga naye ekyennyanja kyange kiba kiwera lwaki baba babitwala oba tebiwera lwaki babitunda bakikobaaa tusaba gavumenti etuyambire ku nsonga eyo tuli bubi saidi ya Mukene kyenjogerako ku kyamukene bannange batuyambe kubanga abasajja bajja ne batukwata ffe abanda sayizi inchizi 18-19 naye bannange abamukene baleeta kokota mu mazzi bayoola buyoozi obwennyanja obuto bwonna naye omusirikale nobwasanga owamukene n'obwennyanja obuto omusirikale tamunyeko obwennyanja kumpi baleeta ttani buli lyato mutunuulire ennyanja eyo bweyenkana mu bunene bwayo n'amaato agavuba Mukene edda baavubanga Mukene naye nga baali tebayoola bwennyanja naye bayoola kumpi ttani y'ebyennyanja naye bayoola bayiweeri ekyamazima bwe tuba kigenze mu maaso okutwala emyaka ng'etatu tujja kuba tusigazaawo ennyanja ate ennyanja eno nga yetubeezezaawo kuva kwani paka kwani tuyimiridde ku nnyanja naye ennyanja baleeta kokota kalabimala tetumanyi kiki ekiri awo wakati w'ekintu ekyo okubeera nga abasirikale balemedde kufa abatwala sayizi inchizi 19 ne baleka bali abamukene abayoola ebyennyanja nga bayoola bayiweeri bayoola buyoozi oli kokota bakokota buko kusinga bayiweeri bannanga omulanga guno kugenda eri gavumenti ne bekikwatako bonna batuyambe twitalinanga obukiiko ku myalo nga bye bivunaanyizibwangako ku mbeera eyo yabeeranga buli mwalo gwonna mu bizinga eyo nayenayena nga waliwo byemunu omuzi baziyimiriza disalizi babayimiriza ate nga bebaali basobola okukola omulimu ogwo owulire naye ne baleeta abasirikale omusirikale ageewala eri atamanyi nga bikwatagana ku nnyanja kati agenda balumirirwako bannange tusaba ebitongole byonna batuyamba abakoli baali bakola baalagawa disalizi baalagawa nga tekyo ekitongole kyakisobola okukola kyo kukwasaganya ku byennyanja bannange tufa era omulanga nkubira gavumenti n'ebitongole byonna ebisobola okututaasa batutaasa naye ennyanja eggwawo tetukyalina kyakulya abaana baffe tebakyasoma kati tuli mu mbeera embi bannange nze ebigambo byange byebyo naye gavumenti eyongere okututaasa mu ekyo twafuna abasirikale bo ebyobusirikale byabivamu ebyokulwanyisa envuba embi omusirikale akwata omuntu ng'alina empuuta nembeeramu empuuta nga ntono nnyo teba kiki atwala twazi lumusiba amitu bikola ki nabitwala tebateeseganya nabo tebawuliriza nsonga n'obagamba nti omuntu alina ebyennyanja mujjiddemu akennyanja kamu nate mumuyisa bubi nnyo ate nga bala batwala ebyennyanja ku ngundi eki endala ebitono nga gyebira naye nga nebafu tebikola ki tebiriwo embeera esinga okutulugunya wano y'abasirikale abajjaasa abali ku nnyanja bebasinza okutumalako emirembe naye nga tewali kirala kyonna era embeerayo ekyokka kyesinga tumalako emirembe abasajja abavubi tubateekamu ssente ne bagenda ebintu byabwe ne babikwata ne babateeka mu makomera ne babasiba era oba tolina ssente tusobola bakola ki bintu byakwewozaako ne babatwala mu makooti ne bakola batya ne bateekawo ku poliisi balina abasajja bakadeyideyi abaafuuka ekizibu kadeyideyi ayinza okuba nga kadeyideyi nga ye enkola ye buli kaseera kuba amasimu tebawuliriza kwegala n'olabyo ddala ng'ozibuze omuntu tamanyi nawa gye basuulula byennyanja tamanyi na bbeeyi yabyo tamanyi na bbeeyi y'akatimba weetambula naye kadeyideyi ali awo kwe beesigamye
amannya gange yenze Nabulime Jida ndi mukyala musuubuzi wa byennyanja asuubula ebyennyanja ku mwalo gwa wano e Katosi empuuta eziyitibwa ennene n'entono byonna tubisuubula okutwaliza wamu embeera simbi nnyo kati embeera yatereeramukko okuva bayimiza ku mbeera y'okuvuba mukene kati ebyennyanja birabikalamukko era ekirungi ekiri wano tulina abasawo abafisariz abatukwataganya n'emirimu gy'okusuubula ebyennyanja ebyo biteeka ku mutindo gwabyo era wano waliwo tukwata ku kintu nga tulina bbaluwa ya musawo nafuna bbaluwa ya musawo n'olyoka okwatagana n'ebyokukola kiri byokwata ku byennyanja ekirala n'abaana baffe tulina amasomero wano ag'ebyenjigiriza birungi nnyo amasomero nga tuli kumpi nnyo era abaana ffe bagenda bagenda ku masomero omusolo si mungi nnyo muteeseganya n'abakola ki n'ababutwala omusolo department y'omusolo babeera weebali mwogeraganya nabo bulungi nnyo ne mukkaanya era ekirungi layisinsi tuziwa mu budde buli mwaka buli bitatu okubeera ne layisinsi ekukkiriza okukwatagana n'ebyennyanja ebyo kyekyenjawulo nnyo ekikola kyetulina wano e Katosi era embeera yayo simbi nnyo ebyobulamu biri bulungi nnyo amalwaliro weegali n'etambula weeziri abakulu ab'amagye kale eno batambulira ndowooza mu mitendera naye bataataganyamuko ku bavubi abo naddala singa bajja ne bakusiŋŋaana nga ovubisa malobo lusi basobola okusiŋŋaana n'empuuta ze ez'amalobo ezimu ne bakukwata bukwasi okujjako yingini n'empuuta ezo ne bazitwala kyokka ate tebazitwala mu laabu twaligambye nti oba bafisarizi bazitwala mu laabu okuzikebera okukakasa zituukaganye n'omutindo oba nedda ate batunda ntundu bwe buzibu bwokka obuli ku baami ab'amagye vuma luli nateekangamu nawulanga ssente abavubi ssente zange nezikomangawo ng'ebyennyanja mu ebiri naye kati webadde etuuse nga tandi sojjeevuma ekimu kukiraga nti mbalira sojjeevuma nga nyina essuubi erigamba abaana bange n'abazzukulu bange twabaterekera amazzi g'okunywa naye kati kiraga nti njiremu essuubi abaana njabaga nga twabaterekera obugagga ne zaabu mu ebiri mu nnyanja y'empuuta yaffe gye tukuuma ggwanga ekyamazima kiri nti lwakuba nti mu kaseera kano ensi social media zakola ki zajja naye okuva edda nedda abantu bafunanga ssente lwakuba bazifunanga mu buzikiriza ng'ebintu biri mu nzikiriza amawulire matono tekinologiya mutono social media tezakola ki tezaaliwo kati ekyennaku ensangi zino social media bwe n'oba oli mu ffumbiro lyo kamera esobola okukwata ng'oli mu kutabula mu binyeebwa okwombyeko olaba omunyu nga gukoze eki gutuuse kati mwe bannamawulire mugenda kunkwata mugambe nti gonja Fred mulabe essajja mu kitiibwa kyalo eri wano likomba kuki naye nga ne bakitaffe mu myaka giri baabikolanga lwakuba nti amoyo tegakola ki tegaaliwo obusiimo buzze bubeerawo lwakuba nti bangi babufuna ne batabukola ki ne batubuwanika naye olwaleero tujja agenda mu lugero lw'ekiganda nti akugoba wawerekera kwakuwalana gukola ki gujja bagira kati mu opposition yo naye eriyo ebizibu byeseetaaga akola ki kumanya naffe newaffe mu ruling party tulina ebizibu ebyaffe naye naffe tujja bimalira mu kibiina kyaffe nakyovola nti president atunulira n'abuuza bw'obadde minisita w'ekalamu wojja nti naye ddala n'olabikira mu bubaati era mu nkomero akoleka amateeka ganga ne gakola ki ne gakulamula kati corruption omutunuulira ali mu nsi zonna ne mu maka go mulimu corruption w'ovudde kuba omukazi naye alina okuwawula balina obubiina bingi corruption abunye ensi yonna n'olw'ensonga eyo nze nkubiriza bannayuganda tuleke kufunanga bufunye ensaalwa ti olw'okuba mpuuga yafunye ebitaanu ate gwe ozimba omutima naye nga naawe ez'ofuna obungi bwazo tezikola ki tezimanyiddwa ffenna eggwanga tulififite sina kijja kwogera corruption oluvannyuma lw'okutunulamu obuweereza yatuweeredde ebbala mu minisita y'abavubuka ensonga z'abaana ebigwa mu kkowe teyakomyawo n'akwata
MP waffe ow'abavubuka mu Uganda yonna akiikirira abakyala Honorable Nyamutolo n'amutuwera minisitule. Teyakomyawo n'atukwata Lilian Yabo abadde yali ku former National Youth Chairperson wa Uganda n'amutuwera minisitule. Teyakomyawo n'atukwatira komanda waffe owa LPU n'amutuweera obuduumizi bw'amagye mu ggwanga. Kati ffe tuli basanyufu era tukkiriza nti mu kaseera kano ke tulimu twakomyewo ku mmeini. Tukkiriza nti tujja kuwagira jjajjaffe ng'ate naffe tweteekateeka okwata obukulembeze. Kuba suubira olaba enteekateeka gy'atuteekateeka. Omukazi anaano baasimba emwanyi. Omukazi anaano batayinza kusimba mwanyi, olwo ensonga emwanyi wangala mu maaso emyaka emeka ena. Kati jjajja enteekateeka gy'atuteekateekamu etulaga nti ye mukazi agenda ogumira awaka era ali mutwagaliza. Naffe gye tuli mu kusuubira ebifo mu kaseera ak'enjawulo osanga neno wansi yonna agenda nga atuwalula tusobole okweteekerateekera Uganda ey'omu maaso naffe yatandika okutuwoomera. Yinza gigendamu nnyo naye bw'oppo amagye tusaba kimu kyokka gakyuseemu mu bye gakola ebimu nga gakyusa mu kuba abantu emiggo tebaga bagakyusaamu ne mu nkwata y'abantu abali ku nnyanja naddala ab'amalobo batwe nabo bakkaanye bukkaanya tulabe ng'embeera eyongera okutereera. Naye Uganda nabeera nnyo na buzibu nnyo naye kubanga ate Ufalu ate yali yegasingako eri gye lwasooka okozesa nti ganajja mu nnyanja niyo bagatule ne Ufalu ne fisheries basootereza ennyanja.